Yesu ketugenda maaso Elslaje Films atende tetandika butandisi Emination Presents entandikwa film egenda maaso sagala bakunyumireze atende na Lubega Fiona kumyewo mwene tandika tugenda maaso tosuwa kalungi nowera ku screen atende nga bulijjo tugenda kula mwana mwala Kirabo Blessing ekyali entandikwa film egenda maaso Kajimu Salimu bonna bali kwene tandika tutandika butandisi kabalungi Marion nga ne wuno ku screen ekyali kunyanyula tugenda maaso Mukisa Joseph entandikwa tandika butandisi natenga bulijjo nagambe it's all about this and VJ Alta Emination ka big up on everybody there Bintu Anna nga ne ku screen kwali tutandika butandisi natenga bulijjo Namboze Rosemary ekyali nyanjula tandika butandisi genda maaso Smiled Yamwenya ye filimu egenda maaso Elslaje Musa nga yakuyiza olugero era ne luwandikibwa Kirabo Blessing Busura Raphael najja abanoonyeza locations atenga director of photography VJM Kenyene Bashman edit natekamu sound effects atenga Busura Raphael yalonza abazanyi Elslaje Musa screen player Busura Raphael assistant director Elslaje Musa ne Kirabo Blessing beba editor bayo Iranga Elslaje Musa ye director atenga ye producer wa film egena maaso tutandika butandisi mwena bali ku VJM official tuba tumideko nate ekyali ntandikwa film egena maaso kaka tuli maka gagano budde wa busiku tulira kusinda munjeyo mpola mpola munange we are very sorry for this kati kazaala bulwa eyaleeta obuzibu ekyali ntandikwa ye mwami wanzita kusajja gwe bannange wanzita kusajja gwe muntu kyasimula n'atakubako bweru maama ekyali ntandikwa filimu egenda maaso tutandika butandisi omukyala awulira oba kye bayita ekibabi awulira ekibabi amagenda n'amadda kusinda amagenda kwali kusinda n'amadda kusinda agenda okwetegereza uno simukoka ensungu ebutuse kiki eyabise ono atakyasobola bannange naawe mwaluddewo nnyo omuntu yandibadde ali mu ddwaliro ono yagamba tulina kumuyambira wano omanyi omuntu gwe baali batwala mu ddwaliro bwe yayabika mukoka ne bajja bazza mu kitooke wali tujja kumusindika ekyali ntandikwa kino kye bayita essanya libeera mu mayuuni ndaba bali mu ttimpa baabano mu biryo mu lusuku mu biryo mu ttimpa filimu ekyali ntandikwa ekyatandika butandisi Yamwenya Smiled gye tandise egenda maaso nate kale no tulengera omukyalo ono embeera gy'alimu mukazi wattu obulumi ogenda okuwulira omwana nange ozadde nange kulikira ddala genda nawe olita obusuuka omwana ojja mufuuyisa empewo olaba yekyangule tenejjita tusale omukundi tube nga tutereza omwami ali naasala katuuyo ekyali ntandikwa filimu egenda maaso bannange okulika eryana lirino ddenzi balira basajja tandikwa filimu egenda maaso tulaba Smiled nabagambe natenga mwenna abali ku VJM official YouTube channel yaffe tubajjukiza kimu to subscribe share and comment so that tuba tutusako sinema nyingi nnyo okuva mu Elslaje Films natenga bulijjo kale munango oluvannyuma omukyalo ono we yali atwalibwa mu ddwaliro embeera yagwawo ne babanga beetaga emergency bagenda okufundikira nga azaalidde mu bitooke bwebo bwana ndoze batuma bwe kitooke habayi munange ozadde omwana mani mukyala kulikira ddala munange ozadde ekyana mwakyala munange we bali kunfuula musajja again munange wuno ozadde musajja munno munange ozadde omwana ozadde ono yazaalisa ogenda okwetegereza alina kyalabye obedde kyatalaba yazaalisa omwana kiki kyaliko alina kyalabye ku mwana banange buli omu mu buzibu olabira nti ono mugundi anti ayogera olulimi lwewaabwe kweki kyekyo kye muzadde omwami neyekyanga muzalidde kyekyo agenako ekintu kyo genda bak twatwa omwana yenna wuuyo mukulu
Uyo omwana ebyo si byenkwawe ebyo. Omwana bazadde mukulu. Omwana mukulu nnyo. Lwaki omwana omukyala azadde omwana mukulu? Omwana ayina n'ebyenkwawa. Awulako kamweno. Awulako akamweno. Efirimu ekyali ntandikwa. Wetegereze. Twala ekintu kyo. Genda va wano saagala. Kati bannange wajjo nkugambye genda. Banene kati kenzi genda be. Omukazi wowe gugamba tambula ogende n'atayagala kutambula. Kiki ky'ozadde ekyo oyagala okunjogezaako ekyalo? Omwana yenna ozadde mukulu bulala. Omwana bamuzadde n'ebyenkwawa. Nkiddamu ladies and gentlemen, omwana mukulu. Omwana ali machuwa. Ono yajjayo kebo. Ne kati naye bane musajja gwe kati mazima. Genda ekintu kyo. Genda fano. Kati banange nzo yagala ngende wanze nakawero omubisi. Ate oli mubisi oyagala kalira wano. Genda otwale ekintu kyo kalire walala. Onvire. Omusajja yekyanze obadde ali musanyu alindirira. Naye omukyala ekintu kye yazaala. Olaba omukazi omuzaalisa yafudde dda. Abaami n'abakyala omuzaalisa agudde eri. Kati ondeetedde ebizibu abantu ngenda bagamba ntya ate ojja kundaba. Omwana aliko ki bannange? Nange mwana gwe omusajja nange abadde amwagala bitya naye bamugobye. Ekyatandika butandisi genda maaso nayagala Fiona Original names tugenda maaso. Kale nno munenga ayisewo akabanga nga wayise ebbanga tulengera waliwo omwana agenda maaso wuuno n'ekidomola amakkirira akabonero akalaga oba agenda ku luzzi naye nga yali asibye ku mumwa gwe asibyeko engeri y'ekiwero oba tayagala kuwunyirira osanga naye katayagala kuwunyirirwa munenga ajja ku luzzi abenga agenda maaso akima amazzi. Tukyali kunyanjula firimu egenda maaso nate nga bulijjo nagambye nti no eminze nkwereza era nga tukyatandika butandisi ne firimu yaffe egenda maaso mpolampola nagabivamu Emi's Productions as usual era mwenna abatulaba ku mukutu gwaffe tubatumiddeko ena gye musinziira okutulaba nammwe abatulaba ku Nice TV. Kale nomunanga oluvannyuma omwana ono ng'akwata ekidomola. Kumbe waliwo obwana obulengera oyo omwana oyo bagamba ewaabwe basezi sigweko. Ukimanyi abasezi simanyi oba amanyo gaabwe galinga ga vampire. Olaba atambula agabise tusooke tugakebere leero. Nga bamugwako ekiyifuyifu mbuno mutabani w'omusezi baagala kulaba amanyo g'omusezi gafaanana nga baba tali basezi oba nago gaba. Omwana n'abeesimatulako n'atandika katayize ne katandika. Tuba tuli awo maama. Kumbe maama mutabani we ebbanga eryo omwana yono mwe bana mmwe ye mukyalo ligwe bagoba olula muva wano gasiya bulolo mwana wange mumwagaza ki ye maama kati ku kyalo gye yadda kuba bbawe yamugoba mwana ono omuwere namugamba mwana gwe nagamba okutambula totambula oyagala kundeetera buzibu osugumbiza obadde ki itawo wano tamunju nagana okutambula ojja kundeetera obuzibu. Ekyalo abamu babamanyi nga abasezi ne naawe nkugambye akantu kanyweza oli awo omusezi ng'aliko ekitabo yamuganaga enyweza akasajja kakupuluseeko kweni omanyi omusezi ng'aliko ekitambo bwadduka oli abanga mbuyaga yamugaba abanga mbuyaga. Kakati maama yakwata ekkubo anti omwana bano abaamugobye baamulesezza ekidomola yakwata ekkubo akomewa jjano n'ekidomola naye abaana n'ekidomola kumbe n'obwana buno obwagobye omwana we mwe bwana mmwe obagamba ki waliwo omukyalo mulaze tukumanyi gwe nnyabo muli abantu ku kyalo kuno oli basezi nkusanze okemekereza abaana obatunulira oba oboggolera oyagala kubassa muntamu kati mpyoto n'endyopo balaba mpyoto n'endyopo naagagwe konoddamu gwe okuleeta omuzannyo gwo oyagala tukumanyi oli musezi wano otandise kulya misana nkusanze obatayiza kugeze kubeeko n'omwabula kumbe mukazi wattu bamulangira obusezi naye nga si kyali naaga omukazi omuma temumutegeera nze mubagambye ndyopo n'empyoto balaba firimu egenda maaso wetegereze
Ekigambo ky'obusezi kikanze nnyo ndyopo n'empyoto. Ndyopo n'empyoto kibakanze. Kale mukazi wattu ekigambo kye bamugamba kyamuyisa si bulungi. Ovanga ku muntu okulangira nti oli kino naye nga tokiri. Yakwata ekidomola alabe nga akwate kuba akizeeka kuba omwana yadde asenyeemu amazzi naye omwana baakimulesezza yavaayo n'okukaaba ayagala. Baabagoba mwana ono nga yakazaalibwa kitaawe n'amugoba. Kati ng'amuga kulikayo namwenvudde mukwano namuga ni lwaki abantu nze tebatwagalirako ddala abantu twabakola ki? Omwana abuuza kano bwe tuveeyo twadde erudda waliwo agenda maaso wano ali mu kulabirira mwami. Omanyi abakyala omulimu gwabwe ogw'okulabirira abasajja gwabwe. Omukazi tamufa. Munnange saagala ogende ku muzikiti bagambe ni mukyala Sula tamulabirira. Kansooke nkulabirire mukwano. Saagala. Okuziza munnange sunna. Okuziza sunna. Agenda bwoti. Sunna almajida. Namugamba olengera kati. Awulabikanga musajja w'omuntu. Omukyala yeewuunya singa buli w'okuza sunna wabaawo sente zeeyongera mu nsawo. Naye amaanyi n'okufuba okumala mu kukuza sunna naye ng'obwavu nawo buzze. Kaakati nno mutabani wono waakomerawo. Oli ne yeetikula ekidomola ye mukyala gwe tulengedde abadde ayomba ku luzzi. Namugamba mukyala Sula mbadde nina kye njagala okugamba jankubuulire. Naye gwe obusiraamu tebukkiriza lugambo naye lugenzi omukazi wa lugambo. Mwami Sula agezaako nnyo kugira mukazi we okwetaba mu mboozi ezirabika ng'olugambo. Ono omukazi yakasenga. Kati nga mugamu eri omukyala yasenga ku kyalo kuno. Musanze ku luzzi ate omukyala oyo bamwogerako. Mbusimanyi teri yali alabe mwana we bw'afaanana mu maaso. Gwe mwana gwe oli bulungi. Bajja kubaliira abaana omukazi we bagamba musezi. Naye kasita akomyewo. Naawe omukazi oyo ku busezi bw'alina. Mbuno neyo gye yava baamugobe gobi. Bali balya misana na kiro. Gwe mwana nga nenno nono yazaala omwana. Yakola. Yazaala mubiri. Kirabika oba omutwe yagulika muleba. Tundu kwegali. Naamugamba nkugambye omukazi oyo musanze ali mukomekereza abaana ku luzzi gye mbadde. Naye abaana bajja kubabaliira. Togamba nsigambye. Namugamba n'ekyogedde kituufu. Abantu abadde nga boogera nti oyo musezi naki naye omanyi ku kyalo waliwo abantu abatera okwogera ebigambo bwe bityo nti gundi musezi naye aba tebamulabangako ng'asera. Naamugamba nze musanze abasongamu. Simanyi oba ekibadde kiddako kwetika naye mulabidde ddala ng'alinga agala okukola ekyo. Nze nkubuulidde togamba saggambye. Efirimu egenda maaso. Ng'amugamba togamba nti saggamba. Mwana wange. Kaakati munnange oluvannyuma Tolinga maama ng'akwata ekkubo ng'atuuza mutabani we ng'amuga mwana wange. Ebyewuunyisa. N'amugamba tolinga abaana ba bulijjo oli wanjawulo nnyo. Bwe baba bagamba ekintu special bakikozesa ku bantu nga mmwe. Muwendo. N'amugamba nti olina eby'omuwendo. Owulidde? Oli wanjawulo mu nsi. N'amugamba okumanya mu nsi muno oli mulalamu. Oli wambala. Kubaana olunaku luno. Mbuno olunaku lwe yamuzaala. Olwamuzaala yamwenya. Si kya bulijjo okuzaala omwana n'amwenya naye n'atamubuulira kirala. Baalaba ebyo mwana ono ng'alina ebyonkwawa. Kati omwana yeebuuza lwaki abantu tebamwagala. Maama we n'asalawo amubuulire sitole lwaki naye nga sitole neetulaba yakumugumya kuba teyamugamba nti olunaku lwe yazaalibwa waliwo eyamuzaalisa nnyina era n'afa. Abantu oleme gibalaga. N'amugamba okumanya oli wanjawulo ky'ova olaba nkubika emimwa kuba simayiro yo ya muwendo toyina giraga bantu. Toyina kulaga bantu simayiro yo olimu ekyobugagga mu kamwa kati tuyina kikuuma bulungi. Togezangako. Ng'amugamba naye mwana wange ekyemimwa togezangako n'obikkula emimwa. Alabe simayiro yaffe. N'amugamba saagalira ddala obe ng'okola ekintu ekyo teweebikkulanga kubanga sandyetaaze wabeerewo alaba olumwenyo. Kaakano tuba tuli awo
tugenda okwetegereza nga musajja mukulu ono ayingidde. Ayingiddewo. Sooka tukubalayimuza kinawolova. Wuyo kati yateeka enku wansi. Nga mugana enku zino z'oleese enku ki? Ono akola mu kampuni ya nku. Azityabira abatasobola zityaba. Namugana ewa. Oyina ky'otannategeera. Enku zino zendeese. Nanga saagala ogaini ziweddeyo. Enku zikyaliyo. Namuga wulira. Namuga nti olaba kati olabanga zino enku entono n'enku twazawuddemu kati mulimu VIP. Owulidde? Enku zino gwayagala VIP tumuleeta naawe ayagala zino ez'obusanso kuba obusanso tumanyi nti obusanso bwo bubanga kale zeza layisi. Kati mbwe engeri gyakolamu emirimu gye yajja afudeetinze. Alabika akolanga Windows madirisa ga kompyuta. Kati enku wabeerawo ez'abantu ba bulijjo. Kati zino ziri mu ordinary. Mbadde manyo kyagala ordinary. Kati waliwo VIP. Tulinyisaamu kabeeyi. Kati engeri gwe gy'obeera oba kale oba oyina muwogo. Muwogo muutta ziri enku za VIP ze zigiisa muwogo oba ebijanjala ebika. Kati wakitondetedde VIP. Nedda. Tofaayo buno si busanso. VIP nno gyali. VIP. Nga bwe badde oyo nina okusooka onkunnyonnyole. VIP yeetaagamu kasente. Kuba gwe ojja kuyomba nti ndeese busanso. Naye kale ekyo nakyo osobola okikola. Wabula sooka ompe ku deposit wa sente. Gwe nakutumye enku zonna zireete enku sente zo. Kutumye enku lebo busanso bw'oleesa ate otandise kubanja. Naye naawe mpe 5. Ngende nga nekyamu n'amaanyi. Nkugambye Mukudi. Mutaka ye Mukudi. Nga bamugamba Mukudi agenda aleete enku azimaleyo. Mukudi. Azin Mukudi. Ni naawe muntu mbanga nakaniki. Mukudi genda oleete enku. Nkuwe sente. Naye mukazi gwe toli mwangu. Kangende nzirete. Kakati nenkutuma enku. N'osalawo oleete ebintu nto bitasobola wadde okugisa emmere. Ate bw'ovaawo nti obanja. Mbw'ate VIP. Kati ngaddayo kuleeta nku. Kakati oluvannyuma Kadoga ali wano awumuddemu. Nyina yamugambye emirimu gyonna egyetaagisa okukola ajja gikola. Era n'agamba omwana ono aleme kuddamu kukola kintu kyonna. Efirimu egenda maaso. VIP n'amuleeta. Ya mama. Madam. Enku zireese. Bw'odumanyi. Namuga gwalowooza nti nja kugenda nsule busuzi oba. Kati enku zireese. Firimu egenda maaso weetegereze. Bagiyita Smiled gye tulaba. Egenda maaso okuva mu Emmys Productions. Kati ogenda okuyita omukyalo ono nga tamuwuliza. Ate ono gwe kino. Mama wali. Atabuseemu awo kuba wagenze okukola odde okubanja ate omusasuzi tomusanga. Yamubuuza nnyuka aliwa. Sebo nagenze. Kakati sebo agenze. Namukekingire antumye wano mangu ntutte kipayopayo. Simanyi ndeete enku ze zino nzireese. Kati atandise ebintu byakwebuzaabuza. Alinga atayagala kugira oba nalwawo okusasula nakyo akyogere. Enku zireese akatono kendudde wuno taliwo. Alazewa. Sanga bintu bindeetera okusiibwa birevu. Lwaki antunuza omubi nga antunuza bubi. Kati nze sebo tantutenga muntu mukulu. Agenze kukola ki? Alina byagenze okundeetera. Sebo kuleetera. Gwe bagenze kuleetera. Avudde mu kulabika ndi alinda nze. Yagenze kuleeta ki? Mama woyo nze ndabanga tantutenga kya makulu. Nze ndi wano kumpa sente. Wuyo atandise kutambula. Nvudde eri nga nziruka emisinde nyanguwe. Anti yagambye alina byagenze okuleeta kuba yangambye ndi wa muwendo singa abalala. Gwe tojja kunsiruwaza. Ebyo byotandise okweyogeza mbu oli wa muwendo. Oli wa muwendo kuki? Oyinza okubeera wa muwendo okusinga omulimu gwenkola. Mbu simanyi oli wa muwendo ga siyo omwerere.
mbuno mama wo mbwakwagala nnyo n'okusinga ekintu ekirala oli wa muwendo muwiki bakulimbalimba wano mama osabo nagera kati kyemmanyi adduse buddusi netayagala nakunsasula sente za Mukudi nayiwa olunyata kakati guli wa muwendo ki oyina kya muwendo ky'olina ggwe oli awo oyinza n'okuba toyina manyo ye lwaki buli kaseera wenkusanga obeera bwebisa omumwa toyina binnyo mukamwa omwa simenye toyina lwaki oli awo oli mali buttole kale ng'atandika kuseka oli awo toyina kyolina olabika kansooke naye ku mali buttole nga tajja okubikulo Mukudi Mukudi wangi Mukudi okola ki Mukudi abadde amubikudde oyagala kulaba ki Mukudi onataka wona kintu gani hapo kama Mukudi onaleta kamanyelo yako Mukudi mwana nedda omwana nze sina mukwatako Mukudi omanyira Mukudi sagala omanyire Mukudi sagala kumanyira naye ate maama naawe okuba omwana obadde omunoonyako ki wazze kulana kubala baana Mukudi sakumanyira sagala onzanyi Mukudi omanyira owa olinga anyize kateekawo enku otambula ogende tambula enku ogende terina kasente kengenda kuwa amanyira teekawo enku ogende nenedda enku nedda oba tonsasula enzitwala toyina kyotwala teekawo enku ogende Mukudi leta enku Mukudi teekawo ate Mukudi bamugirayo kibooko baagala muli bata Mukudi bamugirayo kibooko bamuli bate n'ateekamu namba emu naye gwe naawe otandika otyokkiriza abantu bakuggyeko ekiwero oyagala kuleeta buzibu mwana obadde ki tugenda maaso nagambye ovudde mbaddafa ba Elslage Films essimu eri 0703415308 Elslage Films kakati Mukudi ng'ayitawo ebintu bimusobedde omukazi amututte ntyagi era si yamma wadde olwataano ng'akomawo musajja wakweyiya kakati akomawo bimusobedde yeebuza nekyagenda okukola kati obeeka ngenda kwogerayo ki tamanyi kyakwogeraka musajja watunga jja ngajja apoera wano mpola mpola byamusobedde dda weewaka akomye weewaka naye ate mu kukoma weewaka atya n'okubaako kyayogera mu kukoma weewaka atya okubaako kyayogera era neeri tayagala kutuukewo ali wana abirowoozamu kati obusungu bumutta tolabanga okukolerera amakaya akoleredde makaya kyeŋŋamba bwereere ogenda okwetegereza omukyala Mukudi wange owaayo w'omukwano sweetheart kulikayo omanyi omukyala oba wagenze kukola n'omugamba okomyewo asanyuka kuba abamanyi ojja kutikkulwa ulira mukatale munange mukwano obwedda nkulinze njagala genda mu katale ndeete mukwano Mukudi bebi omusajja yena ayina akasente mu nsawo ebigambo ebimuwaana bingi ulira kumanya osa Mukudi naawe osaagasaaga nnyo ogambye ki gira mukatale Mukudi kumbe Mukudi talina sente atandise otunula nga ali mu mpuku bebi ulira kyagala sente mpa ku sente ngende mu katale ulira Mukudi nze tebampadde sente Mukudi leka nayijawo omuzannyo Mukudi ogamba otya nti ogenze kola nodda nga tolina sente uliriza nnyo omukazi alina engeri gy'asanyukira omwami akomyewo ava okukola naye the moment you mention about not being nange nakola kyaŋŋambye oli ntuuseyo akwatira emiggo atabukidde atwala misinde yamutunuulira nga atalina makulu ogambye gwe
Biki byoyoge. Otandise okusamwasamwa. Mukudi saagala kunsiruwaza. Yakedde kunaaba omukyala. Yeeterezeza. Wavudde waneno. Mukudi wagenze kutwala nkoleete ssente. Ono ngambe. Mukudi w'otutte ekinywa ekisooka n'odda. N'okomawo n'ono n'ekinywa ekirala. Mukudi ssente ziriwa zono. Tebampadde ssente. Zaki. Ogambye tebakuwadde ki? Mukudi yagala kummanyiira bumanyiizi. Okimanyi gwe mwami gwe yagenza okukola n'otadda na ssente waka omukazi we bw'omumanyiira. Nkiddamu. Kunyigisa ndaweya. Namugamba kyenzudde Mukudi olabika baakunyigisa ndaweya ggwe. Nnyoko yakunyigisa ndaweya. Alabika. Ate n'ekirala nnyoko alabika akuzaala mu mwannyina. Wulira Mulimu amagezi. Kitano temuli wadde ettondo ly'amagezi. Temuli wadde ettondo ly'amagezi. Wena oli awumpuguma buwumpugunya otambuza mutwe mukalu n'okitunulira. Ekiki. Bannange embata enkunnyonnyola. Yasama. Toddamu kunjasamira. Nkiddemu amagezi gazze. Waneyoje. Bwe wenna mwami gwe yakedde ku makya n'ogenda okole n'okomawo ewaka nga tolina ssente. Oba musiru eri mukazi wo. N'atambula n'aviira ekikakamba. Mukudi talina ssente. Mukudi talina majja. Efirimu egenda maaso njagala weetegereze. Wuyo. Kakati munnange. Mukudi omukyala amutabukidde. N'ewaka mu nnyumba atyayo. Kakati aba ali wano nga kyaliwe. Ya mwana stole ki. Stole ki mwana. Nakulinze dda. Owulidde. Mwana bisi birungi. Bintu byaganye. Era kitegere kyo naye. Kale byonna twatuteesezza. Ne mwana olinga agamba oyo netunulanga eyaffe eribira sikutegeera. Kiribata. Bintu tebyagenze nga byenna bibaze mwana kiribata. Kyaliwe ye kiribata. Sente katotandika bintu ebyo omukazi namugambye atubuukingira ensaka 2. Ng'omanya banywi b'amalwa. Kugamba sente olwaki. Kati sente ozifuna otandise zikuduwalira. Wano wenzifuna olina emisinde gy'otandika obanga musezi mu misinde. Olabika oziwadde na mukazi wo kati. Tomanyi kibadde wano n'omukazi kennyini abadde anzise. Simanyi wenkyogera. Tolabanga okupatikana n'ogenda n'opatikana n'obanga okoze omulimu omukazi nga bw'agukugambye. Nina afundikira nga takuwadde sente mwana. Wange busozo eki. Olira. Kimu. Nga bwe kimanyi nti omukujjukujju. Kati nga muganina kyembala. Omukujjukujju tajja busera. Omukazi ono alemedde sente zange. Nawo ddiiro. Naye nange nina kyembaze. Nate neddiiro kira kuyamba bantu. Namuga eddiiro eno egenda tuyamba babiri. Nze naawe. Mukazi wange. Namuga olaba. Kyalawo. Olira. Era mukazi wo. Kirasiza ne sente gwazo. Sente wazimuwadde omukyala nedda. Toogera ebyo. Titweriwo. Kati ekiro kino. Kino. Omukazi ono ku kyalo ono kino ekikazi kiri eky'omwana atalina mumwa. Ku kyalo bamwogerako nti omwana oyo talina mumwa kuba baba bagubise saa 24. Mbali njawo njogera n'omwana. Namugani ekyana kino kirina ebigambo bedda bikigamba. Mbu simanyi maama wakye yakigamba kibika akamwa kuba kirina eby'omuwendo mu kamwa. Olowooza ki? Mama tabaddeewo. Namugamba byonna byogedde nnyina taliiwo wadde mukudde atabuse nnyo kubanga n'omukazi ono engeri gy'akomyewo ayina engeri gy'atabuseemu kwegamba nga nkutte ku mwana era ekivuddeko obutansasula nze mu kutegeera kwange ne mmanya buno bwonna obusungu n'okutaama omukazi ono kwataamye ateekwa okuba ayina eggolodi gwe yasebabanga omwana ono ayina amannyo ga ggolodi. Kyova olabanga omwana ono tebamubikkula kamwa era omukazi ayombye nnyo nga namubadde wa Kaboole. Kaboole gwolabi. Naye gwe naawe oyo omwana alabika Kaboole. Eyo omwana Kaboole yamuluma. Kati gwe omwana okuba oli si Kaboole. Okutaama kw'omukazi engeri gy'ataamyemu ng'omwana ono mubikula ndabe. Kinenga nyeka ndabe. Omukazi najja ntabukira nangoba n'ekibooko anfubutudde bute. Abadde ng'agoba ente. Ne sente n'atazimpa ekitegeeza ekiri mu kamwa k'omwana oyo kya muwendo nnyo. N'okulowooza ku Kaboole gwe gwolaba. Nze ndowooza Kaboole. Kiribata alowooleza mu Kaboole. Kiribata alowooleza mu Kaboole. Tuswamu omwana. Nze mbadde njagala tugende babiri Kiribata. Omwana ono tumuswame tumuggyemu amannyo bayiggolodi ali mu kamwa. Ekikazi bwana. Oyo omukazi gwe bagamba mbu musezi gwe yagala ogenda okulumbira omwana. Wuliriza firimu nedda amalwa go ng'agala.
naye Kiribata alone I want to go with you my friend. Nzagala naye ezoyo mchala. I can't die on I can't die on my watch. Ngendo kuleji. Wa Kiribata yagamba nedda. Nenawe nkugambye obugaga no. Please be rich on yourself. Leave me alone in my poverty. I don't want to go with you. Find your troubles alone. Alako. Kiribata togamba nti it is okay. Amalwaliro kanga sabirize. Genda mu byobugagga byo. Oyo omukazi bulijjo bamwogera kayine kya. Era omukwatidde ku mwana naggoba. Ate ngamba tuddeyo. Kuluna atuteme butemi. Kakati Mukudi yalowooza ayiyiza. Akana kakwatirewo. Ngenda kakwata nkavumba gatire kayina okumbulira. Agamanyo gali muki. Nufuna sente. Ezo sente ngenda kufuna kuba kati baleka balina gold mu kamwa. Yonna gye baava bakikale oba omwana oyo lwaki mwagubika. Kati ngendo gaggawala omukazi anvumye nanangira okuba ndi banyigisa ndaweya. Simanyi banzaala mukojja wange. Ebigambo byonna ebyo abyogedde. Kati operation kubba gold. Alaka Mukudi. Finimu egenda maaso Alaka Mukudi. Mu bulamu oyina okunyiga eppeesa erya upgrade. Mukudi ayingiddewo. Mukudi. Firimu egenda maaso wetegereze kali wano. Kali mukwera wetegereze. Akomyewo ku mulimu. Ayagala alabike nga akavumba gatira. Bw'abeera golodi. Ayina enkata yetagita. Ye capital mulimu gw'abadde akola ogw'okwetikka enku. Kati ayagala kulinnyisa life upgrade. Bas. Oyina golodi ojja mumpa. Oyina golodi Mukudi. Ojja kumpa golodi. Lwaki buli kaseera akamubeera okabika kitegeeza mukama mumbeera mu golodi kati gwe njagala kuba agambye oyina ebyomuwendo. Kati leero ekiro nyinza nsema mutali ojja kumuleeta. Abikula. Mukudi kyeyalaba omwana ali muki. Noli yazaalisa nnyina olwamuzaala yagwa bw'atyo. Mukudi bannanga ebintu ebimu ebitakwatako lwaki obikwatako. Ebitakwatako tobikwatangako. Mukudi teyaddaka maama we wuli oba ava kunona ki. Agenda otuuke wako genda okwetegereza. Nagambye vuddemu Els Lajja Films. King of Stories. Wetegereze. Ogenda okwetegereza teri alaba. Alabye ku. Nagamba oyina ebyomuwendo tobiraga bantu. Ebyomuwendo lumbe. Ebyomuwendo lumbe. Simairo ya walumbe yennyini. Wetegereze. Egenda maaso. Mama ngakwata. Tufudde bannange. Tufudde. Uno omwana tulaba ku mukamu wake. Tebalaba kamwa. Mwana gwonzise bannange. Mama ngakwata Mukudi. Mama nga Mukudi nga walula. Olaba bannange okwingiza mbitakwatako. Kati manju bayinayo olusuku. Emanju bayinayo olusuku. Nga tebawalula Mukudi mpaka mu lusuku. Kumbo genda okwetegereza. Kabalungi Marion original names. Efirimu egenda maaso. Ogenda okwetegereza. Kano kaali kalaba. Waliwo yali alaba. Nga batandika. Olaba muntu kuba n'olusuku ebitooke. Kumbe waliwo alengerera eno. Tebamulaba. Abalaba. Yarabaye. Kyo.
oba kyo kitegeeza ki? Aish n'atandika atandise kino kyalabe takirabanga kakati mukuveeyo buno bwana obusumbuyi kano nga kajja kunona mukwano gwako ewa Piraato kati nga mugatugende ewa Piraato yayise ku miti gya Piraato n'awulira nga kuliko akawoowo ka ffene yamugaa tugende ewa Piraato yawulidde akawoowo ka ffene tulina okumuggyako nga ffene tebannamuggyako kaakati omukyala lunaku lulala akeera ku makya anoonya omwami tamulaba ku makya bayombyemu eggulo kati yeebuuza yatidde kuddako yasuze mu ttooyi kwe kunoonya nga talina kyalaba omwami yasuzeewa efirimu egenda maaso yamunoonya nga tamulaba kati kwe kuyitawo njagala olabye ng'ayitawo ayagala genda kunoonya musajja yamuvumye ejjo n'amulangira n'okumunyigisa andaweya mbu baamuzaala mu kojjaawe n'ebirala ebifaanana bwe bityo naye tannamulabako egenda maaso omwami aliwa omwami yalazeewa katulabe omwami yalazeewa kati aba atambula ogenda okwetegereza kumbe kiri bato oba avaawa jukira babeera mu muwalagi babeera mu malwa Timwagala owaayi mu lunaku lumu we noonyiridde nse nga tatandika kuwaana muka musajja Eki ogambye ki? yogera ku kyogatu Nedda byenjogerako bimanyi naku zino mufunye sente akanyiriro keeko ha onyiridde omusajja sente aleetera kumukumu zaabu ali eyo kuba kati engeri gye mwafunye zaabu ekitegeeza wamulabyeko omwami wamulabyeko amakudiru gye twabadde naye n'agamba alina ddiiru gy'agenda okuba kati era kyovula ambadde gamba onyiriridde mu lunaku lumu okuva ddiiru eyayiseemu naye waka teyasuze teyasuze waka ekituufu ewaka teyasuzeeyo baana esente zirabula afunye ku sente neyaze buzika omusajja twayawuka naye gulu twagawugize yagambye agenze ku mansa kukuba ddiiru gwenno namugagwe ira bba wange gyali ogenda kumbuli omusajja gyali ekyo ngenda kukuba nkukyuse ne langi anjo langi togikyusa langi gikyusa yabwe langi gyali musi yeyegombesa ennyo naye era agyagala ali nanze naga yawidde agamba gira ddiiru oba yagenze wakiri ekikazi simanyi kino kyebagamba ekisezi ate nze nno naye teyakomyewo ddiiru teyakoze ebwe kabeebuzaabuza bano baagala butampa ku golodi wadde bamugaye tugende tukole ddiiru n'agaana naye kati awulira ayagala kaakati muganda wange ng'okiri olabika baamugye nako bano bagenda okujja ku ffene wa Piraato mu bufunze babbi kati bakeera ku ffene wa Piraato bamukubako naye nga bagenda otuuka nga ffene taliiko kati kano kagamba mune wako mukirayika ffene bamugjeeko ffene bamututte weetegereze kati nga bakomawo naye baba bagenda kiki kino gwe badage ono n'atandika guli omwana ono yategedde ekyokulwanyisa atandise okulaga abantu maama we yamugamba akamwa kalimu kyakulwanyisa ye kumbe kufa kati obwana buno jjuka yali abuyinako obusungu bwamutawanyanga
kati abulaza akamwa ke kalimu olumwenyo lwa walumbe abaye owetaawe bano baba bagenda kiki omusiizo omusesezi wakyala namusagala mwamusayo mutoki ono n'atandika okukola olugambo bbaawe bamuwaludde nga ndaba The man is already buried. baawe bamuziise endaba Bali kiro. wapi nobalaba olimba Nyawandu. Ate vero nkubye nfune ki? kati nkulimbe nfune ki nze kugamba mazima nobihaniwe noza kwegasa pressure omuntu nga bimusobedde omanyire ewaabwe abatuufu sikia Tuku mu bakyama. yamugamba ojja kunkubya pressure tonimba Osiikwerera omushiija watu weba. namugamba tusooke tugenda wakyeyamaani nze nkutwale baziise bbaawo mugjeyo engeri gye kiri nti basezi ojja namusaba bamuliddeko amatu wangi Ateka ngune nkubi. Ngako tutafata. Arutozo la rona sana normanya. Kijinji. baaba no kiri batta yabadde mutuufu ogaana ddiiri weeno olaba bwe yagaze olaba ddiiri bwe yagaze kaka tukwate kubo nga tudde eno tukwata ekkuba okudda eno ono nga tayita faadi faadi kabugu tuteyo faadi bamugambye atwale embuzi ku ttale teyazitutte ono ye nnyina maama faadi Nandi baseemuntu. kati yagamba naye katonda atuwa abaana nga zadde twandisanyuse naye ono omwana oluzaalo luno singa nalwebakamu otulo yejjusa lwaki omusajja ono yamusumbuwa kati yakola nga asumulula embuzi azetwalire ku ttale aba azitwala afudde faadi luwe afudde faadi luwe faadi luwe faadi luwe firimu egenda maaso ebintu byonoonese kaaka tukwate kubo ne tujja tudde erudda musajja mukulu wuuno ava kujjayo lukumu lusuku kano kava kuwanta ebiwata kumbe waliwo atuuka ono gwe bayita kirabo blessing original names kaakati ono ava okuwenta ebiwata ogenda okwetegereza katonda watu naye bamuyita kirabo blessing ate nga akwereza nga blessing taata bava bana omwana watu ebbanga lyetoolodde emyaka mingi ye musajja mukulu eyagoba omukyala ewaka wano emyaka mingi egiyise emabega kakati omwana ono agamba kitaawe eyo nentegera mama jabe namugamba ne taata mbadde nnoonyereza nnyo okuva maama bwe yava wano tetwaddanga mumulaba naye mbu yategedde maama waali kati ng'amugamba wazze ng'omuntu asanyukirwa naye kati otandise okwogera ng'omuntu anyiiza namugamba nnyoko ekintu kye yankola okimanyi bulungi saagaluddemu kwogera bintu bya nnyoko bifaanana ng'okugagata ombulira taata olunaku lwe wamugoba naye maama wamugoba n'omuteekako ebigambo mbu simanyi musezi mulogo biki ebintu ebifaanana bwe bityo maama tetuddanga mumulaba nyoko gwoyogerako namugamba nnyoko mmanyi bulungi saagalira ddala namugamba nze nnyoko saagala kuddamu kumulaba maama we just tugende namugamba tuwandigenze ne tumulabako kubanga tekijjawo kuba ni maama waffe gwe mwana gwe oyogerako oza n'omama maama wo gwe oyagala okunoonya omumanyi bulungi omumanyi oyagala kubeera oyagala kutandika mizaja nnyoko yali mulogo n'omwana gwe yasembayo okuzaala simanyi oba oluzaalo yanywa lunywe najja azaala omwana nga kiri awo kibenkete nze saagala kunnyumiza era tonsembereza ddogo oyagala kundwaza nfaano owulira okumpulugumya olubuto essaawa eno ekyo kyoliko kyakunsinduukiriza meme mama yategedde gyali ne taata maama nategedde tugende tumulabeko ne muganda we toyowulira oba towulira yogera kugamba kati otandise okuyogera ebirala kati ojja kundeetera obuzibu naawe gwe mbadde njagala ntunule ngaakukyawa bw'okoppoza oba obuusoma etegereza wulira ensonga za nnyoko seetaaga ziwuliza taata nze ngenda kulaba mama kati nga muga taata nze n'okulaba maama yagalagaana
Zenge oba mama yakola ki? Oba maama yali mulogo kyonna kyonna kye yakola nze ngenzi. Nyabo togenda kudda wa. Kakati oba oyagala kugenda. Shaka kutata lukusa. Kati sebo kamugamba nti ebyokuzaalukuka bya bataata na bamaama. Naye kati nako kamutaata lukusi. Abaloge. Sirabangako mwana ataata lukuka bataata be. Tonya. Kati nga mugabo oba oyagala kuba mulogo genda yegatte ku nnyoko. Okalaba nnogo kama. Kati nga mugane naawe taata. Naawe. Kano kamugane taata naawe. Ebintu ebimu mubikwata bulala. Obaana baba. Abaana bono sitegeera kituufu kye baaba. Kano nga kamuyita wa blessing. Bichiro nebyo. Ni naawe biki oyogera taata okumutaata lukome kitegeeza. Kani nga mugagole katulide taata bwayogera. Tukanye tumaze. Namugajjangu tegeeragane. Tuli ba family ebintu ebimu biba byakunnyonnyolegana. Namuga taata tawulira. Kubanzize bulungi ne munnyonnyola. Leero ne wankubadde omuntu ali omuyinako obusungu ebbanga ery'emyaka egiyise ddene. Bano nyaabo olunaku lwe baamugoba baali bazaale. Ekyo. Era ebyabeerawo ekiro ekyo tebaabimanya kuba ndooza baali beebase. Naye kye baamanyanga bakuze nti taata waabwe yagoba maama waabwe. Kati yamugaa nteekeddwa okugenda ndabe maama waabeera. Era yamugaa naamala okumanya maama waali ngenda kudda naawe nkuddukire. Kono nti kale bambi omuzadde aba muzadde kaabe musezi yoyo Katonda gwe yakuwa. Weetereze ne maama wo omusezi omujje mu busezi. Kaakati n'oluvannyuma ono mukazi wattu laba musiraamu abadde asaala esswala zonna neyeebuuza lwaki subhanahu wa ta'ala amutaddeko azaabu eyo. Azaabu ziba nnyingi n'okufiirwa omwana guba muggo. Kaakati nno munnange tuba tuli awo waliwo eyatuuka. Bannange kitalo nnyo twafiirwa faadi. Nozo nennaku mukyako. Naye bannange ne zino zonna ennaku eziyise mukyali mukungubaga okwo. Mazeemu amaanyi mugamazeemu. Musezaalye. Kuba kati omusezi ajja kubanga bwe batta abantu nga muwe muddeno we muku. Ekyo kituufuulira. Tulugombye okusitama. Muve mu by'okutuula awo. Omukazi omusezi ali eri. Siba nazunga acarampa. Tugende mwene sura. Yasiba yazunga charampa. Abo kubesha yona nitwe naje kutwita. Omusajja omukazi oyo ajja kututta ffenna nga tulaba. Nga buli gwalya nga tusigala tukaaba. Olwali tugende tumunoonye. Akutte embazi, akutte ekitiiyo. Kwata enkumbi agisobodde ow'ejjinja lyanguye. Taata Faadi bwana Sula n'akwata ejjambiya. Bajja kutta omusezi. Effirimu egenda maaso. Kaakati ziba teziri busa. Tugenda okwetegereza mwana muwala eyakwata ekkubo ogenda okunoonya maama we. Wuno yagamba baamulagirira. Kati ng'alina okukwata ekkubo agenda alabe baamulagira. Naye yali agala bajje ne taata oba ne taata ambuulireko. Kati ogenda otuuka. Maama yeewunya Bless. Bannange omwana yagakaaba. Ekkumi terikyawo omu. Mwana wange ngeri gy'otuuso neewunyisiza. Yasanyuka nnyo maama. Takikiriza nti amulabyeko. Omwana akuze akulidde ddala. Yava mu bwana atandise okulumba okuba omukazi. Tumanyi ngeri gy'abadde okumiisi. Abadde amiisinga maama we. Nasanyuka okulaba. Nange nsanyuka okulaba maama. Kasanyuka bitya? Kangu tutuule wange ndowooza. Kabadde kaseera kawanvu. Nange badde nga omutima gukunnuira. Bulijjo maama omutima kumbe n'omwana naye gubadde gumuli bubi. Yasanyuka nnyo okulaba maama. Namuga nsanyukidde ddala. Nange nsanyuka okulaba maama. Bambi kasanyuka. Kabadde kapeeka kitaawe waako bulijjo. Kabenga kagenda okulaba ku maama waako. Kabuuza ye muganda wange gwe wagenda naye. Ali eyo baakola ki? Ne munange obulungi tetulina bwe tuli ku kyalo kwe tuli abantu batuyigganya batutuumya amannya batuyisa abasezi tuli balogo. Ne munange ebiseera ebisinga obeera musezi nga tomanyi. Kuba kati ye mukudi baamuziika mu lusuku akolanga bigimusa. Okujja gyenva kati gyensokedde nendagala batujje tukulabeko. Yasookedde wa kitaawe.
kitaawe n'atagula kirowoozo ono najja butereevu n'amugaa taata namugambye engeri gye tuludde okulaba tujje tukulabeko yamubuuza neddala maama oli mulogo nga taata byagamba kwenedda kano we katuukira mwana yakula dda teebereza oba ono yagenda nga muwere kati wuuyo ali myaka nga 9 olowooza bano baali benkana we babalekera babagoba bano beebasenga bato bambi yasanyuka nnyo obulamu bwe businga obugagga tugenda maaso n'asooka amulera sanyu jereere alabye ku muganda we bintu tebibadde birungi tebibadde byangu n'okutwaliza awamu n'amugamba maama weebale kumulabirira weebale butakoowa kati ebyo ng'obitadde ku bbali waliwo emiyini emiggo amajambiya engwala amayinja ogendo ono olwawulira sawuti yalowooza bambalu maama namugasi bambalu baagala ffe baabo babayisizambu katonda watu maama yagwa muli ono agenda okudda mugende baana bange mudduke maama yamugaata omujjanga k'ekiwero omwana maama agudde be bagamba badduke baasi gwe kuba maama waabwe nga balaba maama bamuligita kibooko nga balaba bakuba maama kibayita okumiza omusu ne bakwateko bave wano ebintu by'ensi ebisinga sibiina ansaazi tebimanyiddwa kunnyonnyolwa ensonga lwaki bisigala mysteries yamugamba adduse omwana era tamwejjangako ekiwero ebadde eva mu Elslage Films / Emination Production abadde Nalubega Fiona Ntume Timothy Mukisa Joseph mwena tubaagala nnyo abatuwagira era temwerabira okusubscribinga ku YouTube channel yaffe eno n'okuleka ntubatuusaako sinema nyingi nnyo ez'enjawulo ez'ebina Uganda okuva mu Elslage Films abankuumire tubaagala nnyo.